Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Hello. 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 Jebali nyabo. Nze mukunja wa biti. Uzibuki. Neno munange sikuulira bulungi. Aha, yongera ku ddoboozi katono. Wa nga bitwala wa. Bw'okuba essimu akwata. Abaana tebannasiddayo kusoma. Kati obadde oyagala kumanya ki? Kale beerako ku ssimu avuga bimotoka bino binene biwanvu bikulukulunana. Kale beerako ku ssimu tovaako. Hello. Jebali. Kai mkama mina jebali kosibu. Ngobuze. Sibuze nyobani ono. Ono semu. Yenze sebo. Oli safari. Nakomyewo kojo. Aha. Ubani ono gwenjo gana isi nakutegeera. Wakomyewo kujja ajasinze nakuwanga business. Kutegedde bambi motoka yanfaako. Nkyali side zeno gundi eno Nigeria. Nase abakyagikola abakyagikanika. Nakamalawo ennaku 4. Njagala gendayo. Kusito wasibaddeeyo. Simuyo ng'erimu ekikwakwaya. Ekikwakwaya? Ninga mpula mu oluusi ekigewa simanyi egira nebanga ebula. Kakati olwo tukoze tutya kubanga njagala kuba business ate bano abasajja bagenda Congo. Bagumikirize bakwatirire mubagambe bagume munda bemala okutuuka. Ekikulu nkyalinamu n'ebizibuzibu ebintawaanya ng'omuntu. Ng'olabye. Ntawaana. Naye nga nwana bimaliriza. Kiki emotoka yagwa? Motoka sigamba nti motoka yagwa, motoka yakutuka kisolo biki nyamye yayonoona. Ate ninawana amakage nali nagira naye nago ndaba galina ebizibu bingi bannange. Wawasa? Wano kati noonya musawo kunnyamba. Onoonya musawo? Ganinga era nasiraanirayo nze ndaba bizibu ebineetuuma simanyi nti nvaayo. Kiki ekyagwawo? Why? Watomera omuntu? Tatomera muntu naera kumpi kyenkana n'okutomera omuntu bifaanagana. Bino abasajja byetuvugiramu ebirole byaffe bino mwe tutatuula muganda wange. Najja nga nsanga wano kinnasuuna kitiririisa bbina nga sigenda sikibuukira munnange sibuukira Kameeme. Kikyala kifumbo. Muganda wange
ngani sikisigula sikiteera wano omuzigo nanti najjanga n'ettooke n'amanda ndeeta nsanga enkoko wali nendeeta nga ntegeka maka naye munnange omusajja bba waakyo yawera n'aŋŋamba tajja kuzaala ojja muzaala tafuna lubuto omukazi azaala naye mwana wange mwana munnange yanzaalidde omuntu kintu kye sitegeera sijja kulima nti nkitegeera okweka okulimba sikitegeera oba kige bayita amadini oba kiti omukazi nafuna jini simanyi yazadde ekintu naye kiwera buwezi okuba oli yakizaala nnaku kati nnye mabega nnye satu mbadde nakamalawo ennaku nnya kati naye lwenzigi ekiro lwazaala ekintu kyalinga kikulukuye tekitegeerekeka kityo naye nekituwulako omukazi tugenda okukeera ku makya obuliri nga tetulaba mwana tuvudde mu ddwaliro kuba bwe yazaala baatusiibula tuvaayo ku makya bukya nga tulaba ku mwana nga tusirika naye amabeere gajja ekiro tugenda ogera tuti tuba twebase ennaku olwaddako twogera kiŋŋamba nti ssebo oyo omukazi tajja kufumbawo omukulu omulala manyi naye amaka gange egindi esumbu eyo naye amaka wali mukyala wange omukulu gyembeera kyaŋŋamba omukazi tajja kubeerawo oyo nze sisobola tijja yonkera mu nju nga muuli ng'olina n'omukazi omulala ekintu kiwera tikitegeera nawaka ngenda ntamidde noonyamu tulo kati mu nju naye njagala motoka egwenzirikeyo siriddayo ekintu kiwera kati kyogera temukirabako ate okiraba owuli amabaati gasooka ne gajja ne gakuba ekiro muno nakoonako naye abeerawo emisana n'akulaga amabeere nga gayiika naggamba nti ndaba amabeere gayiika gaagano nga kiraga kiyonka naga mpuliranga ekintu ekinyonka tumulanga n'amabeere oluusi gatonnya nkubire mukodomi wange basooke banone mukazi wa mwanyinaabwe wane wakeeno mukazi wange omukulu ono none agira addayo ewaabwe ekintu bwe kinaatabuka ne kigenda kimutuga olabye obwenzi wange olabye obwenzi simanyi nakumanya tebwandibadde bwenzi naye sitaani naawe ebintu obimanyi kakati nno kankubuulire mukazi wakuwulidde oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mu ndobeso haya awo obwenzi we bunyumira bunyumye olwo ate tebunyumye okakaza omaliriza alla ayi n'endobeso y'olunaku olwaleero efuuse namulanda nga mabeere gambwa kintu tekitwala obulamu olaba kibwina nkugambye naye nemunayiga tujja kuyiga ate tunakola kale mama munayiga yazza musango naye mpeza ebizibu byalina bwebubba n'atuukira mukyala weeri n'abaana ne bagaana okugenda ku ssomero olabye bwe bulagajjavu balagayita ebukonda ane kasooka eddaali ebigenyi mukunja kasooka muli ebigenyi oliddemu mpaabaana bannange balina olukoledde olunaku abasajja mbeere nga mukimanyi nti obyenzikkome lwakuba mukitegeera nolekayo eri ewali abaana nogenda ku mumpeeko gwammwe kakati bakusibye emigwa yonsa nyesoone mukyalawo antuwulira Simuso good morning na Sazi Monica muko omukyala w'awaka abeere mugumu ng'asula ku ttaka omusajja gye yagenda emirembe talina ssaawa yonna agenda kudda bamugumu maama w'abaana omusajja gwamuyina ebyo ebizibu ebiri eyo bijja kumala kutwaliramu maama w'abaana alyoka abitegeere naye badman omusajja yali ku tabbi naye omusajja era buddala balina nga alina olugambo ebintu byetamubadde tamubuuzizza abadde abizira byaki ali mu buzibu munnange oli mu bya bizinesi ate byaleeta bya mu nnyumba ate omukyala ategedde omwami gye yagenda yeesalira amagezi ajja tuyina esigadde ndeyagikasule abasajja bayitiriza okugulu gwe ogenda okwanakwana buli omu ogenda oguyirana kati olese byokola owaka ekyo ekibula ne kidda kigenda kulumba baana waka nkugambye gendabira ddala nti ekyo kigenda kulumba baana waka baffe bayige ebyo ebyenene bagenda bakwanakwana
nze nina n'omulala gwe nawulidde muuku yakwana ekyenena nene ekyo ekimukola yakwana ejjiini nga liyita omuwala awo erimukola bagamba mbu ejjini ligaba obugagga omuku ng'olituusiza ku ntiko y'omukwano awo olimba ebintu ebibeera mu ttale bikugabira bitya obugagga ate nga bifuusa abantu ekirama ng'omuwala naye nga jjiini ekola kwanga embiri zonna zikutuse emiti eziweddemu ng'omuyita mubibooma aja ati wangi mukuwa omusajja alina omwenzi amala afuna kizibu ky'amaanyi kati ono ajja kutereera mwana ngo tuyita kitone ekyo ekibula olaba ekikumanirawo abaana